nga bulijjo Kibalizi John program ensonga mu ddiiro. Abaana ba Beg TV mwebale nnyo n'abasoma amawulire gaffe ku beg.com tubaagala nnyo. Abasubscribinga namwe mutufudde ab'enjawulo muteekamu ensimbi nammwe muli baakabi nnyo. Ensonga mu ddiiro yo tutunulidde roadmap y'ekibiina kya NRM gye kyafulumizza enteekateeka yaakyo ey'okulonda mu kibiina. Waliwo abanyiivu bagamba baanoonya obululu baabeerabira roadmap efulumye mbu tebabeebuuzizzaako ate n'ebimu mbu tebannabitegeera. Tuline John Mugisha ye ssentebe akulira ekiwayi ky'abawagizi ba NRM kye bayita Team Thara. Agamba ye ebintu tabitegeera era talinamu nakibiina n'omu gwe yagambye nti jangu tugende oba okulonda kutuuse. Sooka obuuze ku bantu baffe. Bannayuganda mbalamusizza naddala nnyo bana NRM ne bana Team Thara. Era ku nsonga ey'ekibiina kye tuwagira NRM eya roadmap eno eyakamala okuyisibwa Ssaabawandiisi the Right Honorable Richard Todong ne akulira ebyokulonda mu NRM Professor Kakensa Tango Doi. Kakati eno y'endowooza yaffe ffe ngaba ab'ekisinde ekya Team Thara. Waliwo ebintu ebyafulumidde mu roadmap eyo. Kakati ekisooka kwe kwa abantu okusimba mu mugongo. Abantu eyo system ey'okusimba mu mugongo nga balonda akalulu kanaabanga ka lunaku lumu ssaawa emu era ssaawa emu. Kakati twebuuza awo register banaagisoma eneekolero gye bakava okufulumya gye twakava okufulumya obeera tunadda mu biri ebyaliwo nti ate chairman LC1 yafuuse register ku kyalo kati nekireetamu akavuyo. Yagamba oyo mumanyi oyo simumanyi. Owulidde ate nga chairman ssentebe oyo ate naye oluusi aba yeesimbyewo nga candidate. Kati awo tulaba nti wabaawo obutenkanya ku nsonga eyo. Ate oba n'ekirala oluusi nno nakyo kyaliwo. Bagenda ne babuulira ssentebe wa NRM national chairman ate register erimu ebizibu biki ate ogenda okulaba nti ate ne register nayo bagiggyewo. Owulidde ne mwekwasa nti ab'opposition be balonze ate kati be balonze ate chairman oyo aynako interest yaba ayagala kalulu. Kati ebintu ebyo ne bisigala nga bireesa akavuyo mu kibiina naddala nnyo nga twolekeredde akalulu akajja akabindabinda aka bonna. Kakati ekyo ffe basaabakunzi ne kitulekamu ebizibu kuba abantu babeera nga balina ebizibu okukubaagana kuvaawo kubanga waba nga tewaliwo obutenkanya. So kati ensonga eyo twagala etundwemu nnyo ku luno. Ate Tango Doi tukusaba era tukukubiriza toddamu kujjako register kugijja ku kyalo abantu kwe balondera waba tewaliwo nsonga lwaki register ebeerawo eri. Kati n'ekirala register eno ffe ng'abakuluzi tuze tukisangamu obuzibu. Eyali Ssaabawandiisi kali akalulu akaggwa Right Honorable Kasole Lumuuru yatubuuliranga tulina baamemba bangi miliyoni 10 na meka biki naye ekibiina ekirina miliyoni 11 ate kifuna kitya obululu nga tebuwera yadde ne miliyoni 8 11 abiri za luno. Kakati mukwano gwaffe omwagalwa Richard Todong naye yavudde yatugamba kati miliyoni ekibiina kirina bammemba abasuuka mu miliyoni 20 no plus. Kakati twebuuza oba ekibiina kirina bammemba abasuuka miliyoni 2 ate nga abagenda okukuba akalulu mu register
eyabalonzi abeggwanga aba omulamuzi byabakama ng'ate tiziwera yadde ne bamemba baaki b'ekibiina ky'NRM. Kakati ekintu ekyo ffe kitukozesezaawa ng'abasaabakunzi batuwa kye bayita false hope mu Luzungu, amazima batuwa essuubi ate eritaliiyo. Oluusi n'abalala ne bagamba ndaba tuli bangi, nze ne bwesikuba abalala bajja kukola ki? Bajja kukuba. Kati ekivaamu abululu kweveera bwe bululu kukendeera. Oba mmwe muleeta abantu abanafu abatasikiriza balonzi kugenda kwetaba mu kulonda. Si bwe kiri. Omanyi namwe abakunzi mulimba. Si bwe mugamba omuntu tuli b'amaanyi, wano tuli b'amaanyi. Ekawempe mwagamba abantu tuli b'amaanyi obululu bwalagawo. Kati ensonga z'ekawempe ezo zo kwali kutwanika. Kubanga ekizibu ekiva kulimba mukulu tebamubulira mazima. Kijja kitya nti kati omukulu national chairman w'ekibiina ebiseera ebyedda nga covid tenajja walingawo amakubo abakunzi ge bayitamu okumutuukako, naye kati baagazi babo ne bamwesigaliza, kati bamugamba bye baagala ate bamugamba ebitaliyo. nga tonnagende mu abakunzi mu road map y'ekibiina mugwawo. Kati mu road map y'ekibiina nze ekiseera kyemaze wano fe abakunzi tetwebuuzibwako ate kituufu kubanga oluusi maybe abakulu be batukiikira naye tetufunangako kutegeezebwako oba ne batwala n'akadde ne bagamba ttiimu saleenezeeku ng'akalulu katugiweeko kopi oba katubayite nga tulonkinga namwe mubeerewo. Kati ekyo ne kinziza wali nti ekiseera ky'okunoonya akalulu bano abakulu abakulira gundi Secretariat oluusi badda mu deals bali ku budgeti kye batunuulidde nfunira wa nfuna mmeka ate bwe kituuka mu kunoonya akalulu ne bagamba pressure groups kasita tuziina mu constitution y'NRM nyekundire abo banaakanoonya kuluno kalimu tokalimu kuluno akalulu nja kkabaamu naye akalulu nja kkabaamu n'abantu bange akakeggwanga ataka ekibiina era n'akekibiina nkubiriza abantu baffe bakabeeremu naye babeere bagezi bakanula amaaso ku nsonga eyo. Twakomekereza mu banja mwasasulu ate kati obalaba bakaaba nti omukadde wa muno yasuza atya abantu abo bakifuula mugano nti bo baagala kubakolera ffe tugende tubune ebyalo naye olumala okunoonya akalulu ne tuwangula batandika okugabana gavumenti. Kati mwe mufunirawa kali ogamba obanja tebalina kye baakuwa ate kano ngenda kukabeeramu lwaki ogana ne bamwe embalala n'olima amatooke. Si bwe kityo bwe kiri omanyi ensonga eri bweti toyinza kuva ku kintu ky'okoleredde tujja kulwana nga tulwanira munda era kati nina message gyengenda okubayisa okubatwala eri nti ebyo bye muzze mukola mutere mubiveemu wakati bannayuganda balaba ffe ne ttiimu yange tuzze tukola nga tetulina kyetufunamu ku luno tulaba tukooye okutukozesa era y'ensonga lwaki kati tugamba twagala tulabe ssentebe w'ekibiina ye kennyini baŋŋambye 25 mulumba mugenda kololo tugenda babayise oba mumweyise ate kati balina okutuyita eno gavumenti yaffe bwe twali tunoonya akalulu ani yatuyita era twagenda ne tunoonya akalulu ne tuwangula era naye ku luno kye tutasobola kukola ku pulezidenti waffe kukumulumba mu maka ge oba mu woofiisi naye bw'aba ku kifo eky'olukalu tetwetaaga kkaadi tujja kgenda twamaze dda n'okutegeeza poliisi obubaka obusembayo kati obubaka obusembayo obugamba nti ku luno tukubiriza Profesa Tango Doi chairman wakakiiko Electoral Commission tetwagala kudda mu kavuyo kubanga obuvuyo bannayuganda babukooye NRM party ekooye obuvuyo obuva Tango Doi yaleeta obuvuyo oba mu bannakibiina anti yakulira
yakulira bwayagala nti wakavuyo tekabeewo era tekajja kubaawo. Ayina buli kimu, ekibiina kimuwa buli kimu kyonna kye yeetaaga. So tumukubiriza nti ku luno yeewala ebintu byo ategeke bulungi akalulu tikabeeramu kavuyo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala tetujja kusukkako awo. Byebyo bya kibiina tanga tujja mutuukirira mukwano gwaffe atubuulire oba bye mwogera bituufu mu road map ye oba ddala yaleeta emivuyo mu kibiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala.